Lutindo ono Radio Simba Peter Kibazo mu studios gikwanjulira osibye yotya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale. Akyali ku mulimu weebale. Wonna wosinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Mwenna eriyo muganda wange bamuyita Magoba ali mu America. Ava kumpereza wano message nungi nnyo yakaawa nga nti nawo manyi kyewuunyisa nti ebyuma ebisinga okukola kaawa omulungi ate biva America biva Germany ate nga wano we tuli makaawa twandibadde ffe tusobola okubeera nga ne mu eyo industry tuyingiramu kuba mwami Museveni yagamba nti twagala tutambule mpaka ku last mile. Kati n'ekyuma ekikola kaawa kuba baŋŋamba ekyuma ekya Nespresso capsule kinywa ya Nespresso yokka ne bw'okola otya gwe ne bw'ozikola wano n'okola otya capsule egenda mu muli ekola kaawa yaabwe bokka. Ampuliriza nina Richard Baguma yangambye nti his development strategist bateka ku ekipande nibaga nti Richard Baguma ne bagamba nti Richard Baguma ne bamuleka nga ali journalist ndinga atalina kya nasoma oba kyenkola wakiri nasoma wakiri Ssemujju namusooka okufuna degree y'obwannamawulire namusookayo really so at least kyo mukateekako asebo nabagambye ndi ono lobbyist ndi mutekengako mma mutekako nti mutekako Richard Baguma lobbyist nina ne Ibrahim Nganda abawuliza Radio Simba basewo ne banyawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusiza munyali ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Ampuliriza Lutindo Baguma obadde okaayana naye waabwe. Baguma simanyi lwaki akaayananga. Baguma bwe bakuleka ofiirwa ki? Kankubuulire amaanyi ge nateekamu okugenda mu Mascom mu myaka egyo egyasooka twagendanga abantu abatasukka 2. In fact, mu klasi yaffe twali 19 nga mulimu aba East African Community babareeta 6. Kitegeeza mu Uganda twali bana Uganda 13 ng'olina okuba ng'oyise bulungi okugenda ku koosi eyo kati muba mu ndya z'amaanyi kumanyi ge nateekamu then nengenda nenkola nga waliwo radio emu ne TV emu nenkola nempandika amawulire mu Rumuri nempandika amawulire mu New Vision nenkola ku radio ne ku TV kati byonna nemutabitundulako nentandika okusomesa nga namakajjo ayina gundi ayina institute nga waliwo institute waliwo ya management institute nga bagita UPA IPA kati byafaayo byange muba mubikotogera. Ampuliriza Lutindo Baguma tumuleke akayane bibye. Joe nabadde wano ngenda kutandika na Baguma nga ntunuulira statistics wiki ewedde nali n'aba Equal Opportunities Commission nga batunuulira bannayuganda emikisa gye bayina mu bwenkanyi n'ebirala ekimu ku bya ntakula omutwe quickly is a statistic they shared baga nti mu myezi 9 bannayuganda abaali bafulumye Uganda okugenda okukola mu kyondo kya Buwarabu si walala wonna baali 84,000 kati Joe Monitor nayongerako naga nti 80% y'abaana abagenda okukola mu kyondo kya Buwarabu bawala. Kati nenkebera father okulaba bana abaali bagenda okukola bakola biki bakola ki kati bwe nagenze later okukebera biki bye bakola nga abagenda bali wakati w'emyaka 18 na 32 abasinga obungi 18 to 32. Botunulira demographics aba UBOS ze basharinga awo oluvannyuma lwa population census awo wasinga abantu abangi obungi. Nina musajja mukulu omu ali Kyaggweeyo ali very cynical ku by'okusoma
yaga nti kitaawe yali alina omusiri gw'emmwanyi samba musiri nga munene nti ne leba ya kitaawe yali crazy nti yalina abakyala 5 wives nga buli omu ku abo abakyala ayina abaana ayina ne baalabirira abeewagundi baba muleetera babeera waabwe ng'emmere bagiyina eri in plenty bali saidi y'ekyaggwa eri eyalimako mu mabira bogoya kati nga balina emmere eri in plenty balina emmwanyi mpitirivu kati nga ngamba nti naye mu ekibazo bino bye mwaleeta ebyokugamba buli mwana agenda asoma ate basoma wala mu bisulo nti ebyo ebyatwavuwaza in his cynical way and interestingly ababe baasoma abyogera naye ababe baasoma because he has I think 3 doctors mu family ye bemanyi naye ayogera agandi bino byatwavuwaza luli wabeeranga n'abakyala bo n'abaana bo ne balima omumisiri gw'emmwanyi n'ekyempiikinga nti productive years tuzimala mu ssomero kati ate bwe tuzijja mu ssomero ne tuzijja e Uganda ne tuzitwalira abawarabu if you have 84,000 mu myezi 9 kubanga eyo yali report ya quarters 3 ng'eriyo kwota esigaddeyo emu bamaleyo olinaga nti ebitundu 8 n'omusobyo bakyala. The other questions, Uganda yongensi ebeera involved mu eno process. Eriyo omwami mbadde nzija ne wano nga nkubira ngamba nti bwe bagenda especially Saudi Arabia, I don't know butuufu bwa kino era Jonas gadde nkibuusabuusa anga nti government ya Uganda ina cap ku wage ku bitongole ebimu ebirecruiting through the government directly. Nti Baguma ne baga nti cap yo eri $4 tosukkawo. Baguma ekindeesa kino, one, where is government involvement? Uhuru, William Samoei Ruto juzi bwayogera ne bannakenya nabagamba ngenda kukola emirimu, yali agiindiketinga aga nti ngenda batwala mu kyondo kya Buwarabu. Weekend we yatandikidde ng'alangiridde nti gwe bw'ofuna omulimu nga guli through channels, government ya Kenya egenda kuyambako through I think a contribution to your air ticket ogende okole. Nze mu realism wange nzikiriza nti emirimu gya wano tegimala, tulina okutekinga opportunity y'emirimu wonna wegiri. Kati Baguma juzi wabadde mu presentinga SDGs New York na wawe tutuuse. Where is the direct involvement eya government in Uganda and support kubino ne regulation okubeera nga tetu exploiting abantu bano? Soka mu Uganda simanye ngeri jengera kuchogera naye nzikiririza mu externalization of labor. We are together. That one I believe in it completely. Outambula fendi. Ni kubanze nakakora nakagabere ebweru kokora emirundi ya miaka 4. Nakagende ebweru Geneva, Norway, Kenya wa okukora. So ekyo kyonki kiririzamu ng'omuntu. Eranze bwembera ne omwana bwe bayinyambe gwemperedde oba bayise mu mikono gyange. Okugenda Iraq abo na basupportinga ne bagenda bakoma abamu actually ne bakoma ne fees ezibasomesa sayongera mu kubateekayo ekyo kyo nkikirizamu. Nakugambe we nabadde nva mu SDG nanywedde kachayi ku McDonald's e Dubai. Nabadde nkyasomya emiwendo okugyetegereza nempira omwana ng'abuuza munne sama nasimanyo banakikunyumiza n'abuuza banti ku mmezo simuddewo watugambye ne luli nasanyuse nnyo because akiresi zinali ndowoozaga nakide ne nkugamba nti ne bwera nimpitako luli abavubuka baali bavuga kana akakeera kana akamotoka kebeetoloza ku kisawo nga keera bajjanga boogera Oluganda ne bagamba bannange nsanyuse nange nva wasa abasajja ne tutandika okunyumya. So ekyokugamba nti abantu baffe bagende bwero okukora ekyo sina buzibu nakyo. In fact nandyagadde tuve ku mitwaro 8 n'enkumi tugende ku mitwaro 8. Nali nabeerako gundi wano Ethiopia. Bo baba around abakozi baabwe abali ebweru bali mu bukadde nga 2. Abawala baabwe n'abavubuka abagenda okukola eyo bo bakitusooka mu dda
bw'olaba essente ze bakomyawo mu ggwanga kiyamba nnyo. So waliwo amawanga agafunamu ngo gafunamu ku bakozi baabwe okugenda ebweru. Now kyova olaba nti kampuni zagenda zeeyongera ezikiyingiramu. Now ffe wano ekya Ruto kyogambye olinga amuwaana nti yakyerowooleza n'akikola. Ruto takirowoozeza n'akikola. Basoose kugenda ku street ne bookyamu kkokko ne bakuba amayinja n'azuukuka. So ekyokuzuukusa tulina okukirowoozaako nakyo kirina okuba ku bintu ebimu bye tulowoozaako. Naye ffe okulowooza ekyo nalire nakyogera mu program gw'okulowooza nti abantu banaatuula eri mu comfort waabwe ne bajjukira ebyo ebimu by'oyogera, tuba tulina okuteekamu amaanyi. N'olwekyo ky'abaana baffe okugenda ebweru si kibi. In fact twandibadde nga tukyongeramu amaanyi. Now twandibadde nga kyetusookera ddala nze mukulaba kwange kwe kugamba nti amateeka ganyweza abaana abakukusa abaana, because ogenda okwesanga nti abaana abangi abadde mu bizibu bw'ogenda okubuuza nti omukyala yantwala yali abeerawo mu kikuubo ne tuyite Kenya ne nninyire Kenya, ebyo byowulira. So kyandibadde nti bw'okwatibwako ng'okukusa omwana wa Uganda amanyi gandibadde nga gakuluma n'owuliramu. Ekyo kyosooka ne bakitya ne batama buno obuyayi buno bwe bakola bw'okukusa. Ekyokubiri nti kampuni ezitwala abantu zandibadde nga bagendera okukukiriyalinga ezizikolagana ne gavumenti wandibadde ng'olaga contract omuntu gy'agenda kukola ki, at least ng'olaga engeri omuntu omulimu gw'agenda okukola ekyogamba nti bagamba nti temususa ku sente zino, ekyo sikimanyi, ekyo tulina okukinoonyerezaako. Naye twandibadde nga gavumenti egamba nti buli kampuni etwala abantu baffe wabweru yandibadde nga yeekeneenya nga yeekakasa nti gye batwala. N'ekirala nti bonna bali in touch. Bikankubulira ekintu kimu Kibazo kyesitegeera kwe kugamba nti otutta abaana nti mwena mukimanyi nti bwe bagenda babajjako masimu. Wandibadde nga waliwo enteekateeka nti at least omulundi gumu buli mwezi omwana ogw'otutte waakiri mu myezi 4 egisooka oba oyogera naye n'okakasa nti nayogedde naye nawulidde. Naye ogamba nti wamututte ne bamusuula n'omusuulayo n'otambulamu. So amateeka ago kati simanyi oba wegali oba tegaliiwo. Kyemmanyi nti abatukiikira kati bana embase zaffe ababeera ebweru bagenze nga beeyonga ekyo nakirimu n'okolwa neberera Ethiopia nga embase kasita bafuna distress signal banguwa nnyo. Naye ekizibu kya abagenda abamu mu nsi za Buwarabu oba toyina n'engeri gye weeyogerako kuba bakusalako ebyo. So amateeka galina okunywezebwa naye n'ebibonerezo nze kyeŋŋamba ku bano abatwala abaana baffe birina okubeera ebikakali ate nga bikola. Baguma, where is the deliberate? Ogambye nti Ruto kyamaze mwokya. Nali both Qatar ne Dubai nga bwe ngenda okuyitamu okulaba obupande obulanga sectors 2, banking ne hotel, nga banoonya ba Filipino butereevu nga balanze nga n'ekirango nakisanga nga kiri offensive singa kyali mu Europe n'akiranga bandimuvunaanyi n'olwokuba byali Qatar byali Dubai nga bya bulijjo ng'akitimbye mu kasinapa frame ataddeko ayagala abakozi mu banka atelevovo oba officers and biki oba tellers, naye nga wansi akikolifayinze ayagala ba Filipino be baba bakola ki be baba basaba. Kati ngenda okubuuza abavubuka ne banga nti aba Filipino ekisooka nti gavumenti yaabwe yakola wano ddiiru, ekirala babagamba nti bo ba mazima. Nabadde njogera wano ku radio abali ebungereza ne banga nti aba Filipino baveeko naffe wano batuliddeko emirimu ebungereza mu bagiyita care nursing, nti
Filipino emirimu bagitututteko bagimaze. What do they do as governments that our government cannot do? Tekitandikira ku government Kibazo. Abakonjo batutte emirimu wano mu hotel gy'Abakenya gye bakolanga. Lwaki? Lwakuba government ya Rwenzururu balwanako. Erina okubayo training institution Rwenzururu. Batrainingira wano. No, but abasinga obungi. Abantu abakolanga mu hotel wano bagendanga e Mombasa mu Utali. Utali was the biggest training college among the hotels mu East Africa. Era yensonga lwaki batu dominating. I think abakonjo tebagenda Utali. Nanti balina training institution ewaabwe. Tetandikidde kasese batandikidde okutrainingira wano. Nze baweta njogera nabo. You see tulina okukkiriza nti empisa zaffe zitusuula. Ekyo kituufu. Bwe bwoba badde mu keya. Nanyini keya n'alaba nti gwe akukyuse. Atekewo mu Filipino gwe lwaki teweebuuza kiki kyenkola oba kyesikola ekinnemesa lwaki teweebuuza lwaki buli kintu tukisuulira bali ne tuteekuba mu kifuba okwebuuza Kibazo nga twakatandika okusuubula e Japan tebaatuwanga mabanja ne tusuubula kati bakyakuwa ebbanja kiki ekyatuukawo lwaki tebakyatuwa mabanja bwe twali tusuubula wano hardware ne cement naki tugenda netugamba nti abayini tebagala kutuwa nibyere tetwekuba mu kifuba nekino kankyogere tukati investigation je abantu baade boogerako nti olwokuba banks zibadde ze-expandinga nti tubeere ne gundi buno obutono bwe bakombininga ne mobile money agent banking agents. Mugenda mmwe bannayuganda ne mukonvisinga zino banks anti enyingi ezisinga zaabweru nti abaana bandibadde ne float. Bwamala okuweza float omwana n'abula mwabakola mu banka ne mugamba nti tugende mu insurance esasule. So tulina okwekuba mu kifuba Kibazo. Lwaki mbadde ku mulimu e Bungereza nga nze nkola ke Abafilipino ne bajja ne batwala. Ekyokubiri Abafilipino nabo government yaabwe lwakuba ensobi tuziddamu ng'abatakimanyi. Government yaabwe bwe yagendera okutuuka okunegotiatinga ne government sezo. Omanyi bwe baatandika ekintu bakibaddemu emyaka nga 3. Bw'olaba kati ensinga Brunei abakozi abali mu nsi basinga banansi obungi. Yes, kuba banansi batono nnyo. Ate bagagga nnyo babeera n'ebintu bagala n'abakozi bangi. Kyekimu ne UAE. Banansi abamu be batono okufa abagendayo okucapa. Exactly. Naye bwe baba balonda abava mu East Asia. Tebagala Abafrika basookayo baali ba Nigeria aba West African. Ne bakolera ddala ebintu ebifu. So ekyo nakyo tulina okukikkiriza. Naye kyeŋŋamba wano nti kyenkwatagana naawe kwegamba nti gavumenti zaffe ensobi ezakolebwa Abafilipino balyoke batuuke ku bantu baabwe okkaaba ennyo bagende banegotiatinge ate ffe twandibadde tetubiyitamu twandibadde nga tubitereeza naye tutubitereezeza kankuwulira omukisa nze gwe nali ŋŋamba abamu bannange mu gavumenti gwe twali tulina okukozesa kubeera bammemba ba Islamic Organization Conference kuba awo tulina space eyo naye nga spaces ezo tetuzikozesa twasooka wano amaaso nga tugatadde nnyo okukyeddiza ekintu ky'okutwala abantu wabweru kampuni ezasookayo tusooke tuzikube wansi tukitwale then tulyoke tugende tunegotiating. Ampuliriza Olutindo-Ssemujju. President last week lwe yasembyeyo okwogera sijjukira oba last week yaga nti naye ate emirimu wano mingi nti abantu tebeetaaga nagende eyo. Bw'oyogedde by the way ku education onzijukiziza interview ne Kihura Nkuba nakugamba nti tukola sitting education yagita sitting education batuyigiriza kutuula naye buli kye bw'omala okusoma oba onoonya mulimu gwa kutuula ogenda otule mu parliament osibe ttaayi nga Ssemujju oba okoze nnyo abasibe ttaayi baliteeka Peter Desemba wa ataliyo n'omwaka guno guwedde Desemba oli wa 2022 twalina emipiira gya East African Parliament nga giri Juba bwe tugenda ku embasi ya Uganda olwokuba bali bakava mu lutalo nga bagirimu abasirikale bangi si just military attack yekka
ne batugamba nti olwokuba bannayuganda bayingiranga e Sudan nga tebalina abamu yadde ID mwane South Sudan Juba, ne babagamba buli omu ajja afuneyo ekiwandiiko ku embase ekinamusobozesa obutamukwata. Ebiwandiiko bye baagaba ne bagamba nti byabalaze nti bannayuganda bagenze okuba ekyeyo Juba bali miliyoni 1. Embase okumanya bannayuganda abaliyo basinziira ku biwandiiko bye babadde babawa gavumenti ya Sudan, South Sudan ereke bakwata Juba nga bali era mu bitundu bingi nnyo ebyetoolodde Sudan, abali eyeyi, abali Rumbeke, abali Luddawa, ne bagaba akagaba ebiwandiiko bisukka miliyoni. Bwe bajjako abajja ne bitatambula ne badda nga onaafire gye ne bagamba nti wano waliwo bannayuganda miliyoni namba. Emabegakaawo Parliament yalimu debate y'amaanyi nnyo. South Sudan yegobye abantu abakola mu katale, omuli n'akatale Museveni ke yagendayo neyeetaba mu kukazimba n'abavuga bodaboda. Nze ne mbabuuza nti Sudan eyafuuse ensi mu 2012 ebeera etya nga tugenze tukoleyo obwa bodaboda nga naye ekyetetenganya. Twali tubasooseewo abali mu garagi, abafumba emmere, abavuga special, abakola ki. Ekyo kikulaga crisis gye tulimu nga Africa ne crisis gye tulimu ng'ensi. Ndinonato n'agenda mu Middle East wano abali e Juba, kikutegeeza bannayuganda abeetegese. Nze 2007 twagenda nga gavumenti eyogeraganya ne Konye nga ndi mu observer ntugenda abamawulire okuwandiika ku nteeseganya ezo. Erumbeka wabanga omuvuka yakolanga ku radio wano nga muyita Kimubuuza oba akyaliyo ananjulire, oba Mukasa Henno yakolanga mu New Vision bwe twasulanga. Omuwala Munnayuganda n'atuuka e Juba nga yalinnya ebbaasi alina muzimuleeta. Bw'atuuka tamanyi waatandikira, ne bamugamba nti awaliwo bannayuganda abasula awo. Twasulanga ku radio bagiyita Capital. Era bwe yajja twalimu ne Patricia ebiseera ebyo ng'akola oba mu WBS, nga tulimu ne Justin Dwaraze, twasulanga mu ruumu emu ffenna nga bwe nkugambye. Naye bwe yajja twasula naye tulimu omu abantu nga 7. Naye ffe twagenze kukola mawulire, naye ye yalinnya ebbaasi n'emukuba e Juba nga tamanyi wa agenda kutandikira, naye bamugambye nti e Juba ojja kufunayo ekyokukola. Kakati nga sinnadda ku figa z'owadde, Janati Mukwaya abaka Parliament beecwacwana, wabeeredde minisita ndoze badde Parliament ya 10 nga tuvudde mu kalulu ka 2016 nga ye minisita wa gender ng'alinnya ennyonyi ng'agenda ebiseera ebyo gavumenti ng'etaddewo envumbo ban ku bantu okugenda ebweru kubanga abantu bali beemulugunyiza nnyo. Janati Mukwaya maama wange oyo wadda nga atugamba nti mu nsi ya Oman yokka ng'emu lwabeereddewo ban mu mwaka gumu watuusa abawala 40,000 Oman nga waliwo ban, abazze nga waliwo ban, abayise Kenya, abayiseewa abatuse mu Oman gyabadde 40,000. Ethiopia naye waliyo okwemulugunya neeyimirizaako abaana okgenda mu Bawarabu ne beekalakaasa negamba mugende. Figa wa Civil Aviation Authorities awaba Equal Opportunities Commission ezo zezaaba abagenze fomo bano boosanga ku kisaayo nga babasibye n'obutambaala ne babalinyisa ennyonyi ne bagenda. Abagenda nga beetutte bokka nabo bangi, abayitire Kenya bangi, abayitire Tanzania buli omu gy'asanga ekkubo ly'asanga lyakwata. But ekyo nakyo kirina problem Ssemujju, okubeera nga neekweka nga ngenda kukola nga nina kuyitira Kenya, nina kuyitira Rwanda, nina kuyitira Tanzania, kitegeeza nti wano waliwo omuziziko. Ekikuyisaayo bakugaana
okugenda nga ekitongole ekikutwala si kiwandiike obanga gye kikutwala tekiinaayo mulimu nga bajja kirondoola kati n'ofunayo aga nti nze nja kukutwala era bamanyi okubakwata ne babatwala mu nsi ez'omenye Dubai ani basanga mulimu abalina ebisulo nga babasuzaawo mpaka emirimu lwegiryabuka era abamu basasula n'essente n'agaana amazeewo miliyoni 4 ngenze emyezi 3 ne gigwako nga tafunanga mulimu n'atambula n'adda. Nze ndowooza issue ey'okugenda teriyo muntu n'omu ayinza kuwakanya nti okugenda okufuna omulimu okola ebweru kibi. Obuzibu we buli namba kasite eyitirira kubanga kati mu bya ssente bw'otunuulira bajeti ya Uganda oba ebyenfuna bya Uganda badde ngezaako okunoonya figures wano naye bwe mba seerabidde abaana abali ebweru abaweereza ssente formally kuzamu baziweereza ne gavumenti nga tesobola kumanya ngeri gye baziweerezaamu naye abaziweereza baali batuuse ndowooza mu era baali batuuse mu triliyoni n'okusoba triliyoni banga zigenda na mu 2 nga ssente zivaamu ezo zisinga eziva mu coffee because kati ssente Uganda mwejja ssente ez'ebweru okusingira ddala tuzijja mu golodi kati awo nozaako tourism namba 3 be baana abo abakola ez'ebweru kati gundi ebasinga tourism ne golodi ebibiri bibasinga kati nemwanyizakomyewo tezinaba kubatuuka bakyasinga remittance eziva ebweru. Kati obuzibu bwe bugira Peter ebibuuzo nze nga Ssemujju bye ntera okubuuza bw'osoma ku byafaayo bya Dubai era bakyewaana olwo ku social media ndoze ne ku mawulire batamuzanga nnyo mu Dubai ng'ageraageranya Dubai ne Nigeria n'agamba Nigeria erina ebyobugagga Dubai tulina abakulembeze kubanga Dubai taata woono Khalifa kati aliko atandika gikulaakulanya okugijja ku mbeera ey'omwalo n'agizimbira ku busuubuzi obulambuzi ne transport yakozesa lukujjukujju okubeezaawo ensi nga talinaayo oli kyakugamba nti Dubai etunda kino at least Abu Dhabi nsi ngagga erina amafuta erina gaasi erina ne Dubai yo nga yo terina in fact obufuta bweyinayo bwa 3% ku economy yayo kati olukujjukujju omusajja lyakozesa okuzimba ensi oli lwolina okutandikirako kwemulugunya nti abakulembeze abafrika tuli ku Uganda yennyini ye akozeseza lukujjukujju ki okubeerawo. Nze Peter buli wengenda mu Buwarabu nagana aliko kwembase ya Uganda Saudi Arabia abakola kwembase ne baŋŋamba Saudi Arabia yayagala okulima abakugu ne bagiga nti bw'ona alima ogenda kukozesa ssente nnyingi nnyo ng'olina ettaka erimu olina direetera ku nnyonyi ofukire nti naye ate bw'ogenda n'olimira mu nsi ezirimu byonna ogenda kuba ofuna kinene ate ng'ofuna tosaasaanya kitono. Saudi Arabia neesaba ettaka ng'esaba Uganda ne Ethiopia. Uganda nga bulijjo be bakwasa okunoonya ettaka babiŋŋamba abaana baali kwembase nga basooka kubuuza ndi abasajja batuwa kife ne bagenda Ethiopia ne bagenda Djibouti oba nansi ki eyokusatu kati balimira eyo Abasaudi. By the way, Djibouti yaguddewo omwalo gulinga ogw'e Dubai bagiyita duty free port Djibouti era ndabye abasuubuzi bannayuganda bangi batandise okugenda ye Djibouti yataddewo containers zituukire wano ebintu bituukire wano. Dubai wetu we bagizimba kutetenkanya Dubai kitawa Maktoum yagamba abantu initially nti muleete buli alina kyatunda akitundire wano nga tetukugiyako musolo abantu ne baleeta ye nga ne we basula busuzi wano nga balekawo dola za kusula zimala tibuli alina kyotunda jangu Dubai tetugenda kugiyako musolo. This is a market. Kati abantu ne bayiika ab'emmotoka abaki Dubai nejjuza n'aleeta kati omusolo bagenda bateekawo mpolampola nga bajja bamala nti jangu olabe n'ebyobulambuzi jangu kyobola bw'olinya ennyonyi yaabwe enjawulo eri wakati nga omukulembeze omutetenkanya
Ennyonyi yaabwe olwolinnyo ennyonyi Emirates bw'oba ogwa ne bakuteerako akafirimu akatono City Beyond. Eya Uganda bw'oba ogwa ne bakuteerako amazina omwenge oli mu Uganda Airline. Bino agirinnye sigiwaayiriza bateekako akazina akayimba ak'omwenge ng'ogenda ku kisaawe Entebbe. E Dubai bakuteeramu kafirimu aka City Beyond ne bakulaga ebyokulambula wano n'okuteerako abayimba omwenge ng'ogenda ogwa Entebbe. Era Dubai bw'otuuka ku kisaawe ng'olina zino essaawa zetumalayo 8 wabeerawo package y'okulambula n'ofuluma bali batunda n'ofuluma n'olambula n'okoma ku kisaawe n'ogenda. Kati okutetenkanya okwo oli okayana kwaffe kwali badde ne gavumenti si kyakwenyumirizaamu naddala abaana bagenda okukola emirimu egyowa house girl. Kuba emirimu egyo gikakkanya nnyo. Nze nabuliranga abaana mu campaign nali Dubai mu business lounge ya Emirates ne ngenda mu toilet nga yandabirwamu ng'emabega waayo waliyo abaaniriza you are welcome sir n'akugulirawo olugiro ndabirwamu n'oyingira mu toilet n'ofuluma n'akwebaza thank you sir n'ogenda. Omwana omu yali waabweyogere naye nga teyali happy. Kati ebyo ebiri dehumanizing mirimu si gyakwenyumirizaamu gye gireetera abantu okukyawa abaana abalenzi n'abawala ogenda okukuba ebyeyo. Nina omuvubuka nze nzimbidde ebbanga ddene wenfunamu kenfunye mbadde mbanyumiza nga situnajje. Nina omuvubuka wange azimba nga mwajangu twongereko ekisenge. Alina abakyala 2 lwe twasembayo okunywa bombi bagenda bweru ku kyeyo ne mubuuza kati olina kinanga siina. ze ziri statistics eza monitor zajjo gyabasinze okugenda 8 ku 10. Sijja kwogera linnya lye naye yaŋŋamba nti bombi bagenda kuyiiya. Kati omuntu ogenda ebweru n'akoma ate n'essente ze babasasula abasinga obungi ntono agenda okudda nga bakole kubanga mulimu bagenda mu ngenda za bika bingi. Mulimu ebitongole bye bitwala nga talina yadde 10 ng'olina okukola emyaka almost 2 osooka osasula etiketi n'eza visa ne fees za kampani yakutwala. Abayina gwe bw'osasula emyezi zo oba 4 ne bwe bikuleme kawungeezi ku makya osobola okudda. Naye abasinga okusanga obuzibu bajjako passport kubanga kati mulimu ebitongole ebyawa ne bikolagana n'ebitongole ebiri mu Buwarabu nga bwe batwala abantu 10 babakwasa kiri ekitongole kinoonya emirimu. Kino kirina okuggyako ezaakyo ne kiri gy'olaze era balimana kumala kufunira mulimu osasule investment gye bakutaddemu olyoke weetaayaye. So nze ndowooza kyembadde ngenda okumaliriza nakyo ensonga Saudi yajja yagala ttaka nilitwemujjuwa linagamba nga Dubai weetunda emiyembe Pakistan n'ewalala. Nze ndowooza singa twateeka mu byobulimi neewuunyiza kudonesa emyoge ne Dubai kati mbeeza emyezi nga3 ng'emiyembe gya Kenya kati watandiso bolinga mango from Kenya mu supermarket ze Dubai kubanga bagirabye nti janjawulo omuntu asobola okugula nga ekize muguza nga recent nali Nairobi nengenda mu supermarket nga bataddeko amenvu bo bateekako from Kampala. Yes. Nanasi n'amenvu. Yes. Nga bw'osobola okutwala amenvu Kenya ne bagamba nti ag'e Kampala ganjawulo. Nze ndowooza nti twali investinze kinene nnyo mu kutunda ebiriibwa naddala ebyo ebiri perishable mu nsi z'Abawarabu kubanga za musana tezirima singa tubirima mu nnima ey'amaanyi kisobozesa okukendeeza abaana abo abagenda ojjeko n'abagenda ne bw'otambula ku street za Kampala Peter abakikira constituency ez'ebibuga n'okera ku makya n'otambula buli ng'ojjeko ababodaboda babeera ku stage nga balinze abasaabaze naye buli olengera abaana abalenzi abato batudde ab'amaanyi nodda wano nodda wali n'otandika n'okutya ne banneeka nze mupi wa bano gavumenti nze ndowooza as a matter of urgency esobola okuinvestinga mu bintu ebyo ne tugenda ne tubitunda ebweru ne tukendeeza omuwendo gw'abaana abagenda okukola emirimu. Ssemujju mbadde njagala kubasomera message eno ono bamuyita Shahid Muguma agamba nti I'm enjoying this talk but I need to talk to the gentleman in the studio.
We at PIASED have been working on getting Ugandan exports right to the grocery, not among suppliers. We have not got voices of members of parliament supporting us. I have heard you, Kibazo, at the beginning of the show talking about coffee and how machines are brought in. We are taking coffee to the desks of workers across the world, and I can tell you, Eastern Europe, that you belittled. PIASED yeri yandoza yalwabogo tusasire bana mamwetani Mugume Shahid kati agamba nti ye yangamba before agamba mbu he has said before nti nze nabagamba mu Eastern Europe gye batutekawo afeteri banywa, but you must start with the small markets. What I urge the honorable member of parliament in studio is to support the little interventions that take produce to the tables of consumers. That way we'll be able to deliver, not to send our workers across. Thank you, Shahid. Ono mulala bamuyita John Sebana Chitali Bungereza agambye Baguma is trivializing issues by presenting frivolous banter. Governments intervene in foreign and bilateral working relations with the West. That is how India, Philippines, even Kenya and formerly Zimbabwe managed to get their workers in the UK. Secondly, we must focus our syllabus on the strengths of our people, starting with languages, soft skills, and ICT. That is where the world is. Nkomao. Lutino wano ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studios za Gujiko Anjulira. Nina Richard Baguma, development strategist. Oba lobbyist. Yagambye omuteekeko owa mawulire yampeereza kagamba development strategist. Badde nyumba buyombi bwe nakaweereza ene mabega mba mawulire ne banga nti translation ya kino kitegeeza nti lobbyist. Ne Ibrahim Ssemujju Nganda eri omunywanyi wange omulala agamba nti one second. Peter, this is a particularly concerning issue that we discuss. It is an indictment on our governments in Africa that governments don't work for people. Ask Honorable Ssemujju, annually do they get a report on how many jobs are created in the country vis-a-vis how many people graduate into employment? What are the value of the industrial parks that they have thrown all over the country that should be employing the youth? Are we saying that these are unable to employ our youth, therefore we must externalize labor? What is the impact on our key sectors, education, health, and security, if all youth are shipped away to destinations best known? Gentlemen, Africa suffered massively during slave trade because all able-bodied men, especially in West Africa, were shipped off to go and grow cane, tea, and cotton in the US. Finally, Africa suffered decades and centuries of underdevelopment. Is this what we are signing up to? Baguma ntandikirawo strategist. Baguma ntandikirawo oluzungu lubadde lungi ewange. Yeah, you see, ebintu byangu bwobeereyo okuvumaavuma bali ku mpewo n'okazaakaza bali mu byobufuzi ba MP byangu naye aboogera bw'oba oli bweru wagendayo otya. So ate otaddemu eviivi. Yes, because you see, nagenda nensanga simanyi oba nakunyumiza, nensanga omusajja mu America yali nga kitaawe yali prime minister wano nga avuma buli kimwe mutabani wa Alimadi nge mu meeting ne mugamba naye sebo bino ebintu byoyogerako mukwano gwange naye gwe bino byoyogera era akuwuliriza bwe wajja otya watandika otya watambulira wajja mu kiseera kyani nga kitaawe prime minister oba because ebyo sibyogera mu wano mu lwatu
nga tudduze wano ku bbali because you see tugenda ne twogera naye nja kukiddamu nti abantu baffe okugenda ebweru okukola tukyetaaga. Saagala kulimba wano nti buli mitwalo ena gy'abaana egifuluma tugenda giwa emirimu, tetukolayo na mirimu na 14 buli mwaka, ekyo tekiriyo. So ebyo tujja kuba tulimba. Ekyo bakibuuziza Ssemujju, bafuna ripooti y'emirimu emeka gye tukoze. Development strategist yakugambye ate ya ripooti nze ku SDGs yabadde mu UN nga ripooti nga SDG namba meka tetwemployinga bitundu 10 ku buli 100 by'abaana bafuluma mu all the institutions aba graduating at all levels tikiriyo. So kati tulina okugenda tunonye emirimu obweru. Kyova olaba wano bakola policy n'olowooza nti zigenda kukola nga nnungi nga tukola business outsourcing naye tubyogererako nebifa. Naye abantu nze nandyagadde bagende ebweru bakole. Waliwo emirimu gino gye tuvuma ne tukiyita ekyeyo. Nze gundi okubeera mu convention ya North American, Uganda North America Convention egende enkyusiza nnyo abantu abakola mu keya actually bayina sente. Bannayuganda wano n'abalala bali mu keya singa tetuli nasi obwannasi obutali medical. Singa tetuli babbi wano esente zaabwe bandibadde nga bazizza wano, naye batya okuzza akasente kaabwe wano kuba tubakumpanya. Baguma wagendayo lulyozi bakuŋŋaanyeeko zireete mu kintu kyaffe ozinvesting. Tebanabana kuzireeta, tulina okugenda tubaconvincing because bwe twali mu era tukuzaayo ne bwe twali mu meeting timwe muntwala mugezeeko mugende ebijja balemu. Yeah, so you see naye tulina okugezaako okulaba nti ekintu kino ekyokutuula ne tulowooza nti gavumenti Ssemujju agenda mu parliament bino ebintu abikole nga tetumunyigiriza, tetumusindiikiriza, tetwegasse ne tubirwanako, ekyo kyendwanyisa bulijjo. Naye nagamba nti gavumenti ejja birowooza ebikole, kibazo tebiriiyo. Tulina gundi kati nga wano NGOs mmeka ezikola labor issues zeegatte zigambe nti zirwane ku nsonga eyo. Tulinda akasitola akanaabaayo ebintu nga byagenze nga bikyamu ne tubuukira fona tukabuukira genda ne tuwandiika Netherlands Embassy mbu twakoze nnyo. So nze njagala abaana nkugambye naye abaana bembadde mpeerera nze bwe naweereza abaana nga ngezaako bagende mu Iraq ziri ennaku ziri nga bannenya, naye abavubuka abagenda mu Iraq bonna benayambako abana buli omu bwe yakomawo naddayo nasoma diguri bali tebasomye diguri. N'oli abadde atuchallenginga nti kitegeeza ki ku security yaffe, kitegeeza ki ku key sectors eza human resource mwe tugyetaaga nga abandi gikozeemu bonna obayodde nkugambye nti abaana bwe bafuluma emitwalo egi ena tetuwako mirimu 14 kati human resource gyoyogerako eriwa nga bali wano bajjudde tulina mirimu gyobawa. Ssemujju Meriye yakubuuziza specifically mu parliament mufuna report ku mirimu gye tukola. Buli ne parliament efuna report eza buli kika. Government ewa abantu emirimu wakati w'emitwalo 45 be bali mu public service abali ku payroll ya government. Oyagala okumanya abakola emirimu egiri formal. Etteeka ligawuli ali mulimu oguli formal ateekwa okusavinga sente ne NSSF. Ku register ya NSSF noza kalyanako abantu 3 million naye abali active balinganga 1.2 1.3. Ekyo kikulaga abasomye emirimu ne bafuna emirimu egiri formal mu Uganda 2 million teziwera ku nsi y'abantu 4.45 million. Abali mu industrial park nze mbalina ebweyogerere babasasula siringi kasanvu. Waliwo kampani emu ginagenda okulwanagana nayo ng'ebawa omutwalo gumu mu 10 buli lunaku neesalako 4,000 za kyamisana. Era awo ezo nali ngamba Evelyn Anite yasoma mawulire nga mugambwe minisita wa investment abaana nga baba obusente butini nanga nti tusobola kuyomba kuba we tunayomba ate najja emirimu bajja kugibajjako tulinde bwe balimala okufuna emirimu bonna tulitandika okuyomba. And somehow kiringanga it made sense. Kuba wasanga basiba buviiri bali mu kampani wagita Darling
bali mu nakola engano Tanzania Azam abakola plastic ng'emirimu gye balinayo gijo giri ate managerial level nabo bagyetaaga company yawe is a private company bateekwa kudetermining ani agukola bagiyo sente zaabwe ate nagyo mitono so emirimu tugifuna gavumenti erina emirimu abantu abakola mu gavumenti abasasula abali ku payroll ya gavumenti wakati wa mitwalo 45 abali ku private sector nga bali mu bitongole oba MTN oba radio Simba oba ani bali $1.3 ku nsi y'abantu 4.45 abasigadde bali mu mirimo busuubuzi kuyiya ki kati Uganda nzibu nnyo okumanya n'emirimu sekta ya boda ne munamawulire mukwano gwaffe I think across the table nga nti bo kampani yaabwe yali ewoze abantu boda by then zaali $30 n'omusobyo era nga tageti yaabwe nti ndoza guno omwaka bwe gugwerako baali bajja kuba bawoze boda $2 million nga abaana bali kuvuga boda nga nti neyo sekta bagikuzizza era boda oziraba kweziri eyo sekta nze mbasinkane wange ne magambo go mulimu guli transitional muntu nga byonna biwuze lutekugenda muogo tisigwa kwenyumirizaamu nnyo naye ate wesanga kati abaana avuga boda baire mu Kampala mu metropolitan wenze okuba basuka akakadde so oli kyawuze ekyemirimu nze emphasis yange eri mu kuddayo kunoonya bintu bye tusobola kukola bweru kubanga mukwano bw'alanga nti alina emirimu abaana bajagene bagikole pita era nze ebitundu ebimbi natambulamu n'ebinnuma byali mu north abamu mambuka abakyoli banansonyiwa sikyogera mutima mubi naye nze nali ndowooza nti ng'ote oluwedde ezaali camp zaali zitekwa kufuulibwa trading centers nga z'amaanyi abantu nga baddayo obuzzi mu bibanja byabwe kulima nitusalawo nti awo balimawo bamwanyi balimawo biki naye kati abantu baddayo nali amuuru ebiro n'abitemi ebiri ku ttaka ensi efuuse bbeya bwe tuba n'ebintu bye tukola nga wakulima bimuli oba kola ki naffe ntandika kwenyumiriza mu bintu bye tutunda bweru kubanga awo kyekyangu kye tusobola okukola bano abatugamba nti baagala ssente bagende batunde kawa ebweru nakugambye nti mubasupporting kawa bamutuuse emiyembe bagituuse amata bagatuuse bakibiddemu nnyo 2016 nali chairman wa komiti ya kosase mu parliament ebimu ku bitongole bye nasinkana nga komiti mwalimu ekya kofi batuuza meeting mu State House ne ziwera niwagamba bagende balwane balabe nga batunde kawa ebweru olwasooka ne bayisa 26 billion twagenda okumayiza nga sale ne kabonero be bazitutte bali Denmark, Cairo ne China ogamba tebagenda kutwala ekirole bagenda kutwala ekirole nga we bakola ne kivulu nga mpana mukola bagita drive bapakirako kawa ne bayingira mu supermarket 3 nga bali ku kirole bakitimbye bulungi ne baga nti mu supermarket si bate baleta mu ne bagenda China ne bagulawo office simanyi bakajata nikukola nga abachina tebanywa kawa kati ne bagambira anuze gye bajja concept y'okuyigiriza abantu okunywa kawa ne bagambye abachina market nene nnyo naye abachina kati banywa batandise actually bagirabanga anachi status symbol bwe twagenderayo nga tebanywa kakati era tebannatuuka ku level gyeweesiimisa naye abasuumuusemu bamusiba time ma office bagira ebintu bibiri whisky ne kawa bamuteeka mu office n'afuuka status symbol so nze kati yali entandikwa twakwata ssente ne tugenda tupangisa ebimotoka ebyababaramu ne tugenda okutunda kawa e Denmark sale ne kabonero nga bwe bakulembedde okutwala ssente era ripooti eyo nagifulumya ne tugisoma ne mu parliament kakati ezazzeeko zino biliyoni 35
ezo no musajja yazimbye ku lusozi. Omanyi Museveni first of all Museveni agala okukola n'abafeere naye ate naye bamufera. Tugume aliwo yazimbye entungamu. Museveni basooka ogenda okulambula ona awa pharmaceutical. Ani Mawanda. Ono wa pharmaceutical Magola. Yaddira bikemiko ebiwunya n'abiteekewa n'amugamba nti president anasobola bikemiko bino. Biwunya nnyo tajja bisobola. N'amugamba nti kati omwo mwe muli buli kimu, omwo mwe muli kino nga tasobola kuyingira lwa bikemiko bye bayiyeeyemu. Naye ne bamulaga ebizimbe kuliko amagiraasi olowooza nti president alina intelligence basobola omufeera ne bamufumba Museveni gwenjogerako yatunda Naire hoteri ng'agiguzizza omusajja omutunuukiya nga mufere oba bakiyolawa ne bakiwa tayito ne kigenda nayo ogenda okugijjayo tuddemu tugitunde kati bano abagirimu bagitwale twamala kukisasula ne bamweta ekisibya kitambaala nga kiwalabu bwatu ne bakituusa wali ngaye Museveni agala okolagana n'abafeere ne bamufera bino byenjogera Peter sina muntu gwe nnimbirira kyovola bw'oli yazimbye ku lusozi bangaye Museveni yatuukayo wano munda nga mukambwe nnyo nga wazze bulungi enkuba nga factory eyinza okukirira saagendayo ekyo njogerayo factory enkuba eyinza ogijjayo wansi n'egikuba ku ttaka kate ng'ebimu baabikola ku speedi awo ng'agenda nti omusajja ajja kulambula era yatwala n'abaka palamenti bagenza okulambula Amuru sukaali wa Amina. So bwe tugamba nti bannange abagenda okupromotinga coffee tubeeraliikirira waliwo ebyafaayo teriyo muntu atayinza kwagala emmwanyi etundibwe eveemu ssente nnyingi abantu bagaggawale ng'ate abantu baffe bazirimye buli wamu naye tutya bangambye mweno budget tuzisuubiramu 500 billion ezinaava mu mmwanyi it is more twali tuli ku 7 esente zivaayo actually mu mmwanyi ate n'emiwendo kati mirungi naye ekyokukola okutunda emmwanyi bannange tukimanyi sife tusoose Ssemujju kyayogerako omanyi Ssemujju abyogera ayina engeri gy'abyogera ate ne bifuuka ng'ebyokuseka era bwedda tutudde wano tusifuka nseko naye Ssemujju ayogera ebintu nga bya nkizo ekyokukola okutunda emmwanyi tukimanyi tugezezza nako Kibazo bulijjo bwe tutuula olaba nga twogera ku mmwanyi because really gusobola okuvaamu ssente nnyingi eziyamba naye ssente tuzibba ekyo really ekyo Ssemujju abadde mu paalamenti myaka giwerako reports azirabye Kibazo ssente tuzibba naye si lwakuba nti ebyokukola tetubimanyi ebyokukola tubimanyi ate emmwanyi zaffe Kibazo nungi. We have extremely good coffee that would be very competitive on the market. Bannayuganda bennyini kati mu maanyi gaabwe bagezezzaako ne bateeka emmwanyi ku sherevuzi batandise okuteeka emmwanyi ku sherevuzi za mu America. Naye abo abateekako ffe tetubayamba beekolamu omulimu. So awo Kibazo we wali obuzibu that stealing, that looting with impunity. Eriyo Richard Sonko ye addayo wali wetubadde awa Labour aga nti can Uganda deliberately train abantu nokoddeyo kimu kyaba nurses naga nti amawanga ganoonya abantu abali mu care nursing abataliyo nti Uganda esobola okukola akagenderere ne training abantu yonga government ne negotiatinga ne bagenda ne bakola bwe bakisaba wano twali twagala goba government kyasabibwa wano ekyokutraininga abakea bannurses ne tuba exportinga nga bagenda nakikola formally ne kifuuka ensonga eyakabi ennyonnyo olutalo ne lusituka gavumenti neekola ki ebigere ne bizema Baguma njagala kwawukana naawe nga kifuuse extremely political no because really naliko ne nava nabagesera emyaka giwezeeko emabega nga ali mu office ya president. I don't know where she is now nga aga nti baali bafunye concessions okutwala bannayuganda Canada, I don't know where else nga bannurses era president's office ye yali egenda okuhandolinga training n'okuba deliveringa
Baguma nga mwami Museveni ayagala nga president's office ye handling, who would stop them? No, you see waliwo kyogamba nti ekyo kikuyamba okuretaininga power n'okifiirako nti ogamba temujja kugenda ku street, waliwo kyolaba nti kankole gundi kankole politics mpitewo. So waliwo vaawo mpitewo, waliwo kyogamba nti kiteeka okubawo vaawo mpitewo, waliwo kyogamba nti okitadde. Era ekintu ekyo in fact nzijukira, I think yali Professor Omaswa ngagamba naye why not, tulina bangi, why not, ate nga bali willing okuwa some money okusupportinga training. Nini kifuuka nga kyatwala parliament neyomba government nekita. Government esobola okukola strategic training eyo oba abantu basobola ogikubirayo? Abantu bakyekolera, tebetaaga government. Mulimu ebintu bingi bitusobola okukola, kati nabimu ku bintu byeneewuunya. Bw'oba olina abaana bawera akakadde mu Buwarabu, lwaki Oluwarabu tandika kulusomesa nga lulina compulsory? N'osomesa Oluchina. Twatandika okusomesa Oluchina. Okay, kiri strategic naye si kyamisana. Emmere ya muwogo yakulya mu biseera byanjala naye kati olwo gy'olya ssaawa zino. Ebirala bino ebyokutraininga mulimu n'ebintu ebyetaaga okwegendereza ennyo ebya international. Nagamba nti nali ettaka nga mbabuuza ekibaliisa emiyembe gya Colombia Ecuador ani ne baŋŋamba nti abo ebintu bya ttaka basuubula this percentage. Mwono mutundawo ekibalyoke babakulekera. The national trade nayo yetaagisaamu obwongo bungi nnyo onoonye omuntu strategic positioning. Exactly, si byakusaasira busaasizi nti Uganda bambi batweyininze banansi mubayiwe wano bambi bakole ba layisi n'omulala naye akola ate ye n'abaako kyagenda n'agasa ensi eyo kakubeere ku votinga mu UN. Abantu bawagira olumu ebintu ne balaba ng'ebyobusirusiru yoga nti kati olina amagezi turonderako abantu ffe twafuuka policeman mu Africa. Buli interest zawe sije ziri ffe tutwalayo abajasi ne tubataasa. Negotiatingayo birala. Bw'ogenda okutwala abajasi obataase ng'ogandibwa naye mundeke enyira nkyakulembera. Ekiba bakuwadde kiba kimala tisikya bya busuubuzi. Nyini wano bwe batusaba abapoliisi abatwala. UN tusabye abapoliisi mirundi emeka nga tugana. Kenya yabatute Haiti. Ffe twatwala ekinyo kyonjegera ku UN kimmanyi. Mugamba kimmanyi. New York yakatusaba abapoliisi mirundi eje 3 nga tugana wano. Lwaki? Tulina magezi in my view.